Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinzo bango otuuliza bali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Jeno Moses Kayiniro gaba avuddeyo na praisinga abajjaasi abalabibwako mu katambi ku TikTok kaasaturatinga nnyo. Kano nno ba praisinga yalabirwako bano ab'amagye abaali ababiri balabirwako nga bali ku boda wabula nga bagivaako nga kuliko omwe emabega akutte solido ne mundu ng'agezaako okuintimidatinga okutiisatiisa munnamawulire ng'ayagala omukuba solido. Ensonga yonna eyali ku ekyo tetwagitegeera, naye just baali batamu ne basanga munnamawulire ne baagala okuba nga bavaako bamukube. Kakati Jeno Moses Kayiniro gaba wano wasinzidde n'aga nti nno era anoonya amaze okufuna amannya ge ne ranka era agenda kuba mupromotinga ku mulimu gwe ogw'amaanyi gwe yakola ogw'okutiisatiisa bannamawulire n'okubakuba. Yensonga lwaki ono agenda mupromotinga era anoonyeza amannya ge kyenkana wiiki nnamba ne ranka okusobola okulaba nga mupromotinga. Era agambye nti no maze omukunfuna amannya ge era olunaku olw'enkya ngenda kuba nga mupromotinga mwongere ku mayinja. Yeyo eggwanga lyaffe lye tulimu era yoyo Chief of Defence Force. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni y'omu gwasuubira okuba nga omusikaawe gwagenda okuba nga asikisa eggwanga lino. Olowooza ki ku nsonga eyo? Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba nga otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba nga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo nnamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo gwe omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M15,000 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino.
newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emmaaso weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo so kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino so nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.